Abantu bangi bali ebisiike era singa obabuuza butto gwe bawoomerwa batyo akolebwa atya, kyangu nnyo okugamba nti akolebwa mu byuma. Taidi Kwiza Namukombe Patricia bw'akunyumiza emboozi ey'okukamula butto, naawe tolemwa kufuna kinyegenyege okuleka byonna by'okola otandike okukamula butto. Ono butto amukamula nga yeeyambisa ebintu ebimwoteolwedde awaka okuli amaseffuliya, ebijiiko n'ebintu ebirala ebikozesebwa ewaka mu bulamu obwa bulijjo. Olugendo lw'okukamula butto okuva mu binazi lutandika n'okunoga ebinazi bino okuva ku muti. Kyokka olw'okuba nti amaanyi agawalampa ebinazi alina matono ddala, omulimu guno gukolebwa Kabugo Jesse era nga naye agukozesa bukugu ddala. Ebinazi nga bituusiddwa ewaka, ekiddako kuba kubinoga okuva ku bikoso ate ne byozebwa. Kati wano kimaliriza. Ekyo nga kiwedde biteekebwa mu seffuliya yogayoga nga biri ku kyoto, olwo omuliro nga gukoleezebwa. Bafumba okumala ssaawa 3 okusobola okuvaamu obulungi. Nga biyidde, Namukombe agamba nti ekiddako kuba kusengejja, kyokka nga kino si kizibu n'akatono, olw'ensonga nti omuliro guba gubayambyeko okusengejja amazzi ku butto. Bwe tuteeka ku kyoto gasituka ng'ag'ennyama. Kati bwe tuteeka ku kyoto ne kituulako, omuliro wansi oguli wansi gukwata ki? Gukamulamu amazzi. Ne tusigaza ebiwuziwuzi ne butto yekka. Era bw'oba oyiwa bw'oti, tekyetaagisa kasengejja. Namukombe agamba nti omulimu guno yaguyigira ku muto we eyava e Mombasa. Muto wange yabanga iba yamutwala e Nairobi. Emwanyi e Mombasa, bwe yamutwala e Mombasa, yajja okuva eyo ng'akugwike mu by'okukamula bwitu mu minazi. Agamba nti yeenyumiriza mu mulimu guno nti gumuyambye nnyo okuweerera abaana, ng'abaana 6 be yazaala 5 ku bo baamalako dda emisomo gyabwe. Mulala yenka eyannema okutiikiza, 5 bona ba graduate. Mulala yenka eyali muwala neyannema okutiikiza, aye abasigaire abo bona 5 ba graduate. Alex Kitamirike mutabani wa Namukombe agamba nti balina obusobozi okukola butto awerera ddala, kyokka ebintu bibeeyambisa bibakaluubiriza era nga waakiri beetaaga obuuma obutonotono okusobola okwongera omutindo ku bibakola. Tegaano buti gavumenti bw'ebanga etugemeyyeko oba NGO yona nesobola otuwa ku buyambi, tubaye tufulumya bwito mutono ino, tufumbisa maseepiki. Abe tuba tufunyeyo ka industry kagundi ka factory akatontono ak'owaka. Tuba tusobola okufunira ni ku bavubuka emirimu mu kyalo muno mu Mayuge. Mivule John nga naye mutuuze ku kyalo kino kye kimu agamba nti naye akamula butto okuva mu binazi, wabula owuwe si wa kutunda, bamulya waka. Lumala okusekula nga kabiri ntamusa epiki nga nkuma mu muliro nga bitokota bwitayira bwakungulu ati. Kale bwito oyo wamala okulira kungulu nga bitokoite bulungi, neteeka ejiiko nga ntoola ku bwito kungulu nti. Kati ono asimbye n'ebinazi ebirala bingi byasuubira okuguza abantu abalala abanaakamulanga butto okuva mu binazi. Enkola ng'eya Namukombe okukamula butto ng'akozesa ebintu ebimwetoolodde, kabonero ak'enkukunala akooleka okuyaayana kw'abantu okutandikawo obukolero obutonotono singa bafuna okuyambibwako okwa gavumenti n'ebitongole eby'enjawulo. Olaba buno butto bwereere temuli kikyafu.